Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, by the time you see this video, I will have left the country for some critical engagements outside Uganda. And at the right time, I will come back and continue with the cause. I thank all of you fellow Ugandans who have concealed and protected me for all this time when the regime was looking for me. Those of you who fed me, those who clothed me, and those who offered me shelter. I will not mention your names, but God bless you. I thank the men and women in uniform who defied the illegal orders and instead of arresting me, gave me the information that I needed to keep safe. I thank the priests who prepared mass for me and supported my spiritual life when I needed it most. Asera we munalabira akatambi kano kendikodinze olunaku oba olwaddi mujja kuba mukakasa bukakasa nti nja kuba Afulumye eggwanga nyaffe Uganda byebimu ku bigambo ebyogeddwa Bobi Wine mu katambi katadde ku ssaawa zibadde 5 n'eddakiika 2 ez'okumakya g'olunaku olwaleero ng'eddakusa omwezi 14 Maachi omwaka 2026 era wendikodingidde emboozi eno ng'akatambi kano kakayitako essaawa namba olw'ensonga nze ndikodinze essaawa 6 n'eddakiika 17. Bobi Wine agambye nti afulumye eggwanga naye ekiseera ekituufu we kinaaba kituuse ajja kusobola okubeera nga akomawo. Asoose okubeera nga yeebaza buli munnansi asobodde okuba nga amuwa akamere n'alyako, ate era mukadde ke kamu ne yeebaza na buli munnayuganda asobodde okuba nga amuwa aw'okusula. Wabula agambye tagenda kubanga amenya linnya lya muntu yenna yenna amuyambyeko ebbanga ly'amaze nga yeekwese mu ggwanga nyaffe Uganda olw'ebyokwerinda na byonna ebisobola okuba nga bidirira. Wabula ate era bannabyakwerinda nabo tabeera bidde, yeebazizza buli kiisi ali mu kitongole ekikuuma eddembe mu ggwanga ng'omuyambyeko, n'obeera nti omuwadde nga obubaka obumuyamba okubanga abypassingawo obusajja we buli na buli kimu n'asobola okusigala nga yeekwese ebbanga lyonna ly'abadde yeekwese. Wano nno teyeerabidde abasumba wamu ne bannaddiini bonna mu ggwanga abasobodde okubeera nga mutegekanga misa entakera okubeera nga musajja wa Katonda Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mumusabira ne sekusabira yenna yenna. I thank my family for staying strong in these tough times. I want to thank in a very special way the people of Uganda for your prayers, for your support and your encouragement. You have once again demonstrated that once you believe in something, especially an idea of liberation, you will contribute the little that you have, including risking your lives and your families to protect those that are fighting for that idea. You did this before in the 1980s, and you have done it again in 2026. And I'm sure you will continue doing it whenever it's necessary. Just different times, different generations, but same mission, a mission to freedom. It's laughable that for almost 2 months, the entire security apparatus of Uganda has invested billions of taxpayers' money to search for me everywhere, but they failed to get me. Why? Because the people have protected me. No, Bobi Wine we yebaliza family ye okubeera nti esigadde nga ngumu wakati mu kaseera akabadde akakazigizigi ennyo nnyini ddala obwanga akyuse n'aboolekeza eri bannayuganda bonna n'abagamba nti muli bantu banjawulo nnyo, temuli bantu bakusaagirako olw'ensonga mutadde obulamu bwammwe ku layini okulaba nga mumukuuma. Agambye nti ekintu ke mwakola mu 1980 n'emyaka egyo egyaddirira mulaze amaanyi era ne mukiddiŋŋana ne mu mwaka ogwa 2026 olw'ensonga nti mumukuumye era ne mukakasa nti ali bulungi ekitenkanika. Agambye nti emyezi 2 ebitongole ebikuuma ddembe mu ggwanga gye bimaze era nga bispendinze obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi nga bimunoonya. Wabula amaliriza atulise n'abasekerera n'abagamba nti kisesa n'okusesa olw'ensonga nti wadde baspendinze ensimbi nnyingi nnyo nnyini ddala n'amaanyi mangi okubanga bannoonya balemereddwa okubanga banfuna. Kati nzuuno n'eggwanga nalifulumye dda ekitenkanika. Mukadde ke kamu agambye nti ekisobodde okubanga kimusobozesa wakati nga abasajja bamunoonya ne sekunoonya yenna ng'ate n'omusimbi baguyeemu ne sekuyiwa yenna kyekyokubeera nti bannayuganda
basimbye kimu era ne bassa kimu ne bamukuuma ebbanga lyonna okutuusa watolose n'adduka n'afuluma Uganda. They have staged roadblocks everywhere, searching vehicles and even forcing motorcycle riders and their passengers to remove helmets, causing traffic jam and inconveniencing citizens, all on the orders of Museveni's son. They have raided homes of my comrades, searching for me. I mean, just 2 days ago, they raided the home of my personal assistant, Comrade Don Sheriff Naja, and when they didn't find me or him, they abducted his wife, and she's still missing up to the present. Good enough, all this was caught on camera. Bobi Wine ayogera ku road blocker ezenjawulo ezibadde ziteerwa ku makubo entakera n'agamba nti abasajja bakozenga buli kisoboka okubeera nga bamuwenja ne sekuwenja yenna nti ne boda babadde nga baziyimiriza ne sekuyimiriza yenna. Wabula bino byonna ayogera nti mutabani w'omukulembeze w'eggwanga yabadde yamuwendulira bano bonna okubeera nti bamunoonya. Agamba nti tebakomye ng'okwo wabula agamba nti balumbaganyenga n'amaka ag'enjawulo agabanne bwe bakola mu National Unity Platform era ng'ayogedde ne ku ky'okubeera nti balumbye amaka ga Najja Sheriff ono nga ye muyambi we ow'oku lusegero wa personal assistant n'omukyalo okubeera nti baamutwala. Wabula agamba nti ekisinga okubeera ekyenjawulo era ekirungi mu byonna kyekyokubeera nga bino byonna byakwatibwa ku kamera eza buli wendi nkulengera. You have seen what happened to the 9 police officers that were assigned to me by the Electoral Commission during the campaigns. They were arrested, they were detained, and now they've been dismissed from the police force with disgrace, apparently because they did not aid the regime in spying on me and preventing me from leaving my house on the 16th of January, even when their assignment was over and they were officially withdrawn on the 15th of January. Now, I want to say this again to you, fellow citizens. We won the 2026 presidential election. We won it, and Museveni rigged it. And that is why, out of shame and lack of legitimacy, him and his son are searching for me everywhere. They raided my home on the 16th of January, but I was able to escape from them. Wano no Bobi Wine wayogeredde ne ku basirikale abamuwebwa akakiiko k'ebyokulonda okubeera nga bamukuuma mu kaseera ka campaign n'agamba nti bano baabagomba muddo obwala okukakkananga n'emirimu gyabwe bagibasuuziza obanga bagifiiriddwa olw'ensonga nti baalemererwa okubeera nga bamukettako oba bakola emirimu gyabwe nga bwe girina okukolebwa okusinziira ku Bobi Wine. Amaliriza agamba nti kankisimbeko amannyo ne sekusimba yenna nti akalulu nakawangula era nga oludda luli lwakabba ne sekubba yenna. N'agamba nti ky'oba olaba bagezaako buli kisoboka okulaba nti bannumbagana maka gange bagasazeeko n'okunoonya bannoonya buseenene oba bampenja nkula yakawuka naye era tebasobodde era tebalisobola. A few days later, they conducted another raid, and in this raid they assaulted my wife and family members. They vandalized our house, they stole various items and occupied our home. And up to now, our home is still surrounded by the military. Now this is why I'm hiding, and that's why I'm leaving the country for a while. Mu bigambo bye ajjukiramu engeri gye yalumbaganibwa mu makaage ate ne wayita ennaku ntono n'omukyala yennyini n'alumbibwa mukyala we. Agamba nti zino ze zimu ku nsonga lwaki eggwanga asazeewo okubeera nga alifulumamuko akaseera olw'ebyo byonna ebimutuusiddwako n'ebimutuuseeko nga waali ne mu budde nga taliiwo. Kati agamba kye kiseera nyaffe Uganda asooka agyesonyiwemuko. We decided to fight back, not only within the country, but also internationally. And among the things that we hope to pursue are targeted sanctions against Museveni and his enablers. We also want those countries that are funding Museveni's killing machine to stop, and if possible, to completely cut ties with the regime in Uganda. In the recent days, we've been speaking on international platforms, although we've been doing it virtually. Now, we are going to be doing it physically. And on that note, I want to notify the comrades and leadership in the diaspora that I will be with you in the coming days. Let us prepare to lobby, to mobilize, to organize and push back
against the violations in Uganda. In my absence, my Deputy President, Dr. Alaze, who has just been released from prison, will be acting president. After doing my work on the international platform, I will return back to my country and let the regime do whatever they want to me, in full view of the world. After all, I have not committed any crime. Running for president is not a crime. For now, I ask you, comrades, to remain firm, to remain united, and to keep the hope alive. People power, our power. Bigambo bya Bobi Wine. Awonna nnyonnyodde nti bakoze okulwana okwa buli kika mwe bakoledde nga conferences ez'enjawulo n'okubeera ng'ayogera n'abazungu bano bakyerupe ng'akozesa emikutu emigattabantu ng'abasaba afazaali babeeko kye bakola eri obukulembeze bw'eggwanga nnyaffe Uganda. Era agambye nti luli abadde ng'abikola just kuyita buyisi ku mutimbagano kati alinnyidde ddala ennyonyi era atuukidde ddala mu basajja wali agenda kubanga ayogeranga nabo direct omuli okuba nti abasaba bateeka envumbo ku bakulembeze b'eggwanga nnyaffe Uganda okuli president wamu n'abasigadde bonna ate era mukadde ke kamu agamba nti agenda kusaba abazungu bano balekerawo kubanga bavujjirira Uganda ensimbi to cut ties with the regime. Kyekigambo kyakozeseza mukadde ke kamu n'agamba nti kati kaaliyo butereevu kyekiseera abasajja bagenda kubanga bamuwuliramu ne sekuwulira. Wano n'agambye bannayuganda abali eyo nti bannange mweteeketeeke olw'ensonga ntuuse. Kyekiseera tutandika okubanga tulwana ne sekulwana yenna tulabe nga tubaako kye tukyusa. Agambye nti ye si mumenyi w'amateeka. In fact amaliriza nga obwa president w'ekibiina ki National Unity Platform asoose n'abweyambula n'abukwasa mama Dr. Lina Zedriga. Namugamba nti kati mama Lina Zedriga obwa president soko obukwatemu ojja kujjukira nti ono ye mumyuka we oba deputy president we. Agambye nti kati kafulumye eggwanga omukyalo oyo Dr. Lina Zedriga eyakateebwa gye buvuddeko eggwanga alimukwasiza ku lwa National Unity Platform side eyo. In fact awandiise obubaka obadde mu lufuutifuuti ku mukutu guno gwa X wagambidde nti fellow Ugandans and friends of Uganda 2 months ago Museveni yet again usurped the will of the people of Uganda and declared himself president on gunpoint. At a later, gripped by shame and fear, the military invaded my home to harm me, but I was able to evade them and go into hiding. Over the past 2 months, the regime has looked for me everywhere. They have raided the homes of many colleagues and fellow leaders, mounted roadblocks and spot checks of vehicles and motorcycles, arrested and dismissed the police officers assigned to my campaign. Today, I am announcing my brief exit from the country to handle important work. Over the next few weeks, I will engage with our friends and allies all over the world before returning to Uganda to continue the push for freedom and democracy. For now, let's remain focused and united. Agamba nti kati afulumye eggwanga Uganda. Wabula agambye nti mu ngeri ey'ekimpowooze era agamba nti weeks eziddako mu maaso awo agenda kubanga ayogera n'emikwano gye wamu ne banne bwe bakwatagana mu nsi yonna nga tannaba kubanga akomawo mu ggwanga erya Uganda okutakabana ku lw'eddembe wamu ne demokulasiya. Agambye nti kati ku lwakati musigale nga temuvudde otemugjeeko kigere ate musigale nga amaaso gabali wamu nga munywedde. So n'amaliza nga obukulembeze bwa National Unity Platform agambye nti omukyala gw'olaba ku screen mama Dr. Lina Zedriga your president ow'ekiseera wa the National Unity Platform mukwano gwange. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08
ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu, ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa, kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.